Ettemu lino ligambibwa okuba nga lyatuuseewo mu kiro ekikeesezza olunaku lwa leero omusajja bw'akakanye ku mukyala we n'amufumita ebisso ku lubuto ebyamujje mu bulamu n'afa. Omugenzi ategeerekese nga Tereza Nasuuna abadde atunda eddagala egganda era nga mutuuze w'e Kabulubuutu. Okusinziira ku batuuze, kiteberezebwa nga abagalana bano babadde n'obutakkaanya mu maka. Ebisana wonna yava emisana ng'amugamba nja kutta yakutta. Kitulaze kubanga abantu bano banywa bonna omwenge naye nga beeyombyayombya ne tulowooza nga abanaategeeragana obulungi. Naye bugenza okukya twasanze omukyala nga bamufumisa ebisso amusazesazira omusajja atudduse. Bamukutte mu bulago ne basiba ewuzi ne basika ne basiba emiguwa emikono amagulu. Kale omukyala ono bamusse mu nzita ey'ettima eyitiridde. Kitegeerekeseeko nti bano baasoose kugenda mu kabaala akamu gye baatabukidde ng'omwami alumiriza omukyala okuganza abasajja abalala. Balirwana abasula ku mizigo omugenzi kw'abadde abeera be baawulidde enduulu kyokka mu kaseera katono n'esirika. We baatuukidde ng'omulambo gwa Nasuuna gugaŋŋalamye mu kitaba ky'omusaayi. Kyazibwa ekiti omukyala ono yatuuse abamala okuleeta emisana ne bbaawe nga bagenda mu kifo ekimu kye bayita ggeto e Kabulubuutu. Nga bagenda okusanyukako baatuuse mu bbaala ez'enjawulo. Ebbaala gye baasembyemu n'amugulira eccupa nnya n'amugamba nga sikkuse n'addamu n'amuzzayo n'amwongera. Ekintu ekyatuuse ku mukyala ono nkyogererako ddala bubi nnyo bannange abasajja bwe tufumbirwa mutukwatirwa ekisa. Bwe mba nga mbadde nkunyiizizza nga nkusobezza wakiri neetikko nziza ewaffe. Omusajja bw'oba nga wawasa omukazi n'omukwatira mu nsobi musitula omutwala ewaabwe bw'aba akulemeredde gita mukodomiiwo omumukwase damugoba naye n'atamutta n'amugamba kwatamu ebyo byogende naye teyaali musaze. Omusajja olwamaze okutta mukyala we n'akwatamu ebyanguwa omwo abadde n'ebifaananyi bye ssaako n'eby'omugenzi. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Wamala Norbert Ochom ategeezezza ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso okufuna musajja mukulu ono. We are hunting for one Byaruhanga Jackson who murdered his wife Nasuuna Tereza, a resident of Kabulubuutu, Kalwaana sub-county in Mubende district.